mu mawulire ge tulinawo oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 oluvannyuma lwa General Yoweri Kaguta Museveni okulayira n'ababaka ba Parliament okulayira ng'era olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini lwe bagenda okutuula mu lutuula lwabwe olusooka era ng'olutuula luno lugenda kubeeramu okulonda sipiika newankubadde ng'ebitongole eby'enjawulo okwetoloola ensi yonna bibadde tebinnaba kulegitimizinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Ekikolwa kino bannayuganda bakirabanga bano ababaka ba Parliament okuli abaludde oluvuganya okuli aba independent okuli abali mu kibiina ekya NRM nti bano kye bali mu kukola bali mu kuwa legitimacy gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be. Kakati njagala nkumbeeko kyenkulaga otegeere bulungi nnyo ebintu byonna ebyakolebwa mu kalulu ka 2026 bwe kaali katandise bwe kaali tekanatandika ne wakati mu kalulu n'ebyaliwo ng'akalulu kawedde omwali okukwata abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform omwali okutulugunya n'okuyisa obubi ab'oludda oluvuganya bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okuba ng'asaggula obuwagizi n'ekye bayita legitimacy ku sayidi ye eri amawanga ag'ebweru ne kye tuyita international community era nga wano wabadde ng'akugambira nti the world is watching. Kakati nkuleetedde kyenjagala olabe wuliriza. Ebitongole eby'amaanyi okwetoloola ensi yonna bimaze okukola reports ez'enjawulo okuviira ddala ng'akalulu kagenda kutandika wakati mu kalulu n'akalulu nga kawedde. Ebitongole eby'enjawulo amawanga ag'amaanyi omuli n'eggwanga erya Amerika nga liyita mu basseneta abamu ebitongole okuva ku lukalu lwa Africa n'ebitongole kye tuyinza okuyita international bodies bavuddengayo ne bakola reports ez'enjawulo eziraga nti akalulu k'eggwanga erya Uganda tekaali ka mazima na bwenkanya era nga kye tuyita international legitimacy General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be tebaagifuna. Gye buvuddeko twakusomera report okuva mu kitongole kye bayita Amnesty International era ne wayita akabanga katono nnyo ntukusomera report eyafuluma ku kitongole ekimanyiddwa nga Human Rights Watch nga bonna bagenda maaso n'okuba nga bavumirira ebyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda wakati mu campaign wakati mu kalulu then n'akalulu nga kawedde. Ebitongole bingi nnyo omuli n'ekitongole ekimanyiddwa nga European External Action Support na kino nakyo kyavaayokko ne kigenda maaso n'okuba nga kyogera. Ekitongole ky'amawanga amagatte ku nsonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu baavaayo ne boogera naye ng'okusingira ddala Parliament y'omukago gwa Bulaaya baafulumya kye bayita resolution nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'obiwulira wabula nga sinakutwala eyo owuliriza. Nyongera okutegeeza nti Parliament y'eggwanga erya Uganda olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2026 bagenda kutuula mu lutuula olugenda okusookera ddala era ng'olutuula luno nkugambye bagenda kuba balonda sipiika ng'akabonero akalaga nti bakkiriza muno nno mugenda kubaamu n'ab'opposition ab'oludda oluvuganya abaali bawakanya naye olw'okuba nti baalayira era bagenda kutandika ekisanja kyabwe bagenda kubeerawo mu Parliament nga balonda sipiika agenda okuba nga abatwala mu kisanja kyabwe kino ekigenda okuddako ekikolwa ekimalamu bannayuganda amaanyi nti n'ababaka b'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nabo mwebali. Kakati nze wano gwe wennakkiririza mu nkyukakyuka wenzijidde mbeere ng'ate amaanyi nga kuzzaamu agaga kuweddemu kuba nkugambye ebitongole eby'enjawulo international bodies ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu amawanga agandibadde gagaba kye tuyita legitimacy n'ebitongole ebyo byonna n'emikago tebawadde kisanja kino kye bayita international legitimacy era nga kitegeeza bino byonna ne bwe biba nga byakukolebwa ngenda kukutwalako ku examples nkubulire na biki by'oba osuubira singa bino bigenda mu maaso bwe biti. Wuliriza nga newankubadde bano bajja kuba bamaze okugenda maaso n'okukola gavumenti eya shadow government ne gavumenti eri eya General Yoweri Kaguta Museveni bino byammanga bye ngenda okutegeeza by'oba osuubira okuva mu bitongole era bye ngenda okugamba. Video eno gibeereko video eno gisheyalinge naddala gwe munankyukakyuka era gituuse ku oyo yenna agamba nti yaweddemu amaanyi olwa bino ebigenda mu maaso. Suubira kye bayita international sanctions ate nga ziri individual nti buli munkungu yenna mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ayinza okugabana ku sanctions ezinaaba zireeteddwa okuva mu kye tuyita international community. Suubira kye bayita aid cuts gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bandigitemako obuyambi bwegenda okubanga efuna mu kisanja kino olw'ebyo bye ndi mu kugamba ebyagenda maaso mu kalulu newankubadde nga bagenze maaso n'okukola bino ebino bye ndi mu kugamba by'oba osuubira. Suubira kye bayita travel bans abakungu bangi abali mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bagenda kubakugira babeere nga tebakyasobola kutambula kigere kyabwe kugenda mu mawanga malala nga bwe babadde nga babikola nga beeyagalidde. Ku mulundi guno biyinza okukyukamu kayinza okubeera akaseera ak'akazigizigi bayinza okubeera nga bajja kutufugira wano era basigale wano nga tebasobolera ddala kubeera nga bagenda mu mawanga amalala. Suubira kye bayita diplomatic downgrades agamu ku mawanga ag'amaanyi gayinza n'okuggala embase zaabwe mu ggwanga erya Uganda gasobola okukola kye bayita recall eri bambasadazi baabwe mu ggwanga erya Uganda babeere nga bavaayo olw'ensonga zendi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba nti kino kye kitegeeza obutafuna international legitimacy bye bino by'oba osuubira wabula nga sinnabikumalirayo.
kitegeere nti bino byendi mu kugamba diplomatic downgrades, amawanga okuyita ba ambassadors babwe n'okuggalawo ebitebe byabwe, travel bans, abakungu ba gavumenti okugaanibwa okuddamu okulinnya ebigere bya mawanga amalala, aid cuts, okusala obuyambi gavumenti n'ebitongole ebimu bwe bubadde buwa Uganda, ne kye bayita sanctions, okugenda mu maaso n'okubakuba envumbo. Bino byonna njagala okutegeeza bye bimu ku ebyo oba ze zimu ku factors ezisuula zi gavumenti. Kitegeeza okugwa kwa gavumenti y'abasajja bakulu kwandiba nga yessaawa kubeere nga kutandika mu butongole nga byobadde olaba bibadde birabwako bulabwa. Kakati ogenda kutandika obifiiringako gwazaagoberera. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Nkugambye ababaka ba parliament omuli n'ababo ab'oludda oluvuganya omuli n'owuwo gwe yonna gy'ogwa bagenda kutuula olunaku olw'enkya mu bungi, era nga tosuubira ababaka butabeerawo, bonna balina okubaawo kubanga wasuubirizibwa okubaayo koneka sente akajja okuba nga kayitiŋŋana mu bimanyi ebya wano naddala nga balonda sipiika. Kakati nkuleetedde olukalala luno obeere ng'otegeera bulungi nnyo. Ngenda kukuwa amawanga, ebitongole, abantu, individuals oba ebikonge by'amaanyi bavuddengayo ne boogera ebiri negative ne bafulumya zi resolution ne zi reports ezibadde zikuba era ezibadde zigaana okulegitimizinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, nga kakati wano ababaka ba parliament nabo banaagilegitimizinga biyinza okuba nga tebijja kukola. Era byenkugambye byenkuwaddeko akatonotono nti byoba osuubira era byogenda okusuubira. Kakati ngenda bikumalirayo. Kkiriza tusooke tugyewo akalango kano nzije nkuwe kimu ku kimu otegeere kiki ekyolekedde General Yoweri Kaguta Museveni ne mutaba